Bano abaana be muzaala ennaku zino ne mukwate kubo ne mugenda ne mubonaabona n'osula mu bidongo onoonya akasente, ng'okwate kubo n'osula mu onoonya oliva oli mu migugu ositula oli mu bintu byakusuubula okitegeera sente neekumenya ne weerekereza akanyama ne weerekereza okukola ekintu ekyalibadde kikusanyusa ggwe nga ggwe n'ogamba nti sente kanziteeke mu mwana naye ate mwana y'omwoyo gwe wennyini ate n'okulumimu gw'amaanyi nnyo omuspoiringa obutalaba ngeri gy'omenyekeramu ssente. Abaana nze seewuunya ono Abba ebigambo biki byayogera nabikolwa ki byavaamu ssaawa zino sisobola munenya kubanga ekituufu osooka n'otunuulira ewaka we waakulidde nga twabaddewo guidelines nga twabaddewo okitegeera omusajja ye nga ye tasobola kusetinga standards oba principles yali ayagala omukazi atambulireko n'omukazi naye yennyini nga ye n'afuna chance oba waazi eteekamu abaana biki byayagala. Kati ssaawa zino eno omusajja aba alina okukungula okitegeera kyobola omwana asolovaayo n'agamba nti tata okubanga asasula fees ogwo gwali mulimu gwe yalina osasula fees setumugamba akatusasulire school fees ani yamugamba atuzaale okitegeera ate nkya n'avaayo omwana wemuyo n'agamba nti respect is not given, it is earned. Naye ng'omusajja gwa zino statement bbiri zitegeeza ki omusajja akedde ku makya n'akusasulira school fees n'akuliisa ne mubeera mu mbeera ennungi paka lwe mutuuka okukwate kubo ne mugenda gye mugenze Bulaya ng'ate mugendedde ku linnya lye kitiro era ku maanyi ge kubanga yakola alina legacy n'ogamba respect should be earned not just given. Oyagala ogimuwe mu ngeri ki? How do you want to give him respect then? Oyagala ajja kukola atya? Okulidde ku mmere ye, school fees we, olabiriddwa ku ssente ze, oyagala respect ki? Eyo yenjogera yemu n'abakazi abasirusiru oba babuyabuya alina omusajja almost yakola buli kimu ewaka naye nga gamba ekitiibwa nedda bakikolera bukolerezi tebakiwaayo buwi tebamala gakiwa. Eyo enjogera ya kifeministi era abakazi bebateekamu abavubuka abasinga endowooza eyo mu mitwe era kyobula omusajja omusanga ng'akola afiirawo mbolo bamuwa ekitiibwa. Naye nze nja kubagamba bino ebigambo wammanga bukera kumala otandika okuyalayizinga nti abaana n'omukazi gw'olina n'ennyaawe bali bati ate nga bebapulaninga si birungi gy'oli teweesiba ku baana tobeesibaako bwokeranga ku makya n'otegeera nti omukazi n'abaana bali bati byebapulaninga Katonda n'akubikulirako bwe papa n'otegeera nti bwe muti bino bye munjagaliza bw'okitegeeranga tobeesibaako. Kyovola Jehova ne gye bulagamba ebigambo bino amanga ne bagamba nti making sure tozaala mu mukazi omu, making sure tolina mukazi omu kubanga leero akwagala enkya akufuukira akabasa n'abaana b'omuzaddemu. Kati ate mwe mulwana nnyo okulaba nga mukyateekawo embeera mbu yadde bankyawa yadde banjogerera ebingi nze kansigale nga nkola omulimu gwange ne bonaakola ki enkya bagenda kubeba kugamba efe abaabikutuma obitukolere nze yakugamba onsasulire kino nze yakugamba okole kino n'ekino ate nga batuufu. Abasajja mulekerawo kwestressinga. Omusajja azaalibwa ku myaka 2 abeerawo kubaka ku myaka 25 nga mulamu ku myaka 27 n'afa naye watu omubiri gwe ne baguzika ku myaka 7 kikyentegeeza ebirowoozo bimutta ku myaka 27 obulamu bw'ensi n'abuvaako paka ku myaka 75 ebatuuka omuzika omubiri gwe ng'olwo gukooye ne gufaawo ng'osigadde okola byolina okukola. Bwe muteebereremu basajja mmwe bwe muteebereremu teri mukazi agenda bbe kugamba bino kabeere nnyo keyakere nkya n'akuzaala nze mbabuulidde